Olunaku olwa Dr. Kizza Besigye abadde asuubirwa okulabikako mu kkooti, wabula nga kkooti etegezeddwa nti mulwadde nnyo era nga tasobola na kutambula, no kimulemesezaamu ne banne bavunaanibwa nabo okuli Ajobedi Lutale ne Captain Dennis Ola okulabikako mu kkooti olunaku olwaleero lwe badde balina okukomezebwawo. Bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye nga bakulembeddwa Musalongo Erias Lukwago bategeeza kkooti enkulu ewozesa emisango egya Naggomola mu maaso g'omulamuzi wa Guma Emmanuel ti Dr. Kizza Besigye mulwadde nnyo era tasobola kuleetebwa mu kkooti. The conference room where we meet our clients. Now, my Lord, I have very good understanding of the front facilities of the prison. Wabula amyuka omuwandiisi wa kkooti awaddeyo ebbaluwa ng'esaba nti omusibe Dr. Kizza Besigye alabikire ku mutimbagano mu nkola eya Zoom ng'asenza mu kkomera gy'ali. Wabula nga kino bakanyiziddwa bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye era ne bategeeza nti baagala kkooti eyongezeeyo omusango okutuusa ng'omulwadde ateredde asobole okuleetebwa mu kkooti mu buntu. Or not in control of his family. So that we can make an assessment where I can stand trial by issue. Bannamateeka ba gavumenti nga bakulembeddwa Richard Bilivumbuka basaasidde Dr. Kizza Besigye olw'obulwadde wabula ne bategeeza nti yandirabikidde ku Zoom okukakasa embeera gy'alimu wabula nga bannamateeka ba Besigye ne bongera okukisimbira ekkuuli. It provides for health reasons. Now, first of all, our argument is not that we would want to proceed with an ill person, but we want to probably look at him and confirm that maybe he's not in a good health condition. It is strange that my learned friend Mr. Bilivumbuka is seeking evidence or proof of the sickness of Dr. Kizza Besigye. From who? My Lord, I don't know whether he's suggesting that the land register be summoned here to substantiate the contents of his communication. Oluvannyuma omulamuzi Emmanuel Baguma akkiriziganyiza ne bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye n'ayongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Wabula ku kyokujja omusibe mu kkomera atwalwe mu ddwaliro n'okulaba omusawo we, omulamuzi agambye kasooka alindeko beetegereza embeera omulwadde gy'anaabeeramu. Oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Musalongo Erias Lukwago era n'ategeeza nti mweraliikirivu ku mbeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu mu kkomera. Omuntu omulwadde gwe batasobola kuteeka ku bbaasi kuleeta wano n'eri eruzira tasobola kufuluma kuva mu kasengeke ate mugambe nti kale bamuwanirire oba bakole batya basobole okuba nga alabikako mu kamera batandika okumuwozesa. Kintu ekyo kitwewunyisizza nnyo nti abantu bano bali inhuman. Onyera enyamidde olwa kkooti obutawa kiragiro okujja Dr. Kizza Besigye mu kkomera okutwalibwa mu ddwaliro ery'ekikugu oba okumukkiriza okulaba omusawo we. Tebalina buntu. Omuntu gwe mukakasizza nti ali mu mbeera eya buuke tebuuke. Mu kifo ky'okusooka okulwana tulabe nti tulasobola mu bwe bo bali interested mu gafayiro abatuleeteddeawo gafayiro bwe gati ag'obujulizi bwe baleeta. Bampadde bufayiro gwange bunene bwe guti simanyi obujulizi simanya biki
bo kibalinamu interest. Olunaku olw'eggulo omukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima yategeeza bannamawulire ng'omwami bw'ali mu mbeera embi era nga mulwadde ebitagambika. Kyokka yadde guli gutyo omwogezi w'amakomera Frank Bayine yawakanyizza ebyayogeddwa Winnie Byanyima bwe yategeeza Dr. Kizza Besigye si mulwadde wabula yabadde agenze kumukeberako bukebezi. Zawedde Hindu yakusakidde egguli lino lwa KSTV Agalero.